Mu mboozi yaffe ey'okubangula mu mateeka tukuzizaayo wamu n'amateeka Kabusu Moses owa Kabusu and Company Advocate akunnyonnyole ku ky'olina okukola bw'obeera olabye ewatemuliddwa omuntu. Ne wajjawo omuyise n'ajja n'agenda ku poliisi ey'e Busunju eriraanya n'agamba nti wali bwe mbadde nzija nsanzeewo omuntu gwe basse. Musajja muwanvu mukulukulu bw'atyo. Okuloopa omusango tekitegeeza nti ogulinako akakwate, wabula oyinza okuba ng'oyitaayita n'osanga omuntu akuba emiranga olwo nga Munnayuganda kikukakatako okugenda ku poliisi oba ku LC okubategeeza ky'olabye. Abantu bangi tebaagala kuwa statement aganze saagala kunnyonnyola bajja kumbuuza bingi. Kabusu agamba nti poliisi efuna amawulire agasooka olwo n'etandika okunoonyereza ku musango gw'obutemu. Bw'agamba nti namulabye oba nabaddewo twagezezzaako n'omuwabula oba oyo yennyini eyasse bwe tukebedde eri mu byalo waffe wabeerangawo n'agamba nti kino ekigere ku kyalo teri alina kigere bwe kiti okujjako Kabuusu yalina ekigere kya nvubu. Agamba nti omuntu wabeera atemuliddwa guba musango gwa gavumenti era abasigadde bonna bakola nga bajulizi. Kati omuntu yenna ng'aggiddwako obulamu Uganda gavumenti yeebeeko enyigiriziddwa yeewaaba omusango ogwo ng'eguwaabira Kabuusu eyasse. Agamba nti era poliisi erina okuzzaayo omuvunaanibwa mu kifo ewatemuliddwa omuntu. Kakodyo poliisi zikakozesa okunoonyereza breaking down oba atandika okutitibana kukankana oba n'ayogera ebintu ebiraga ebiringo ebiraga oba ebyennyamira. Ate oyo gundi eyasse omuntu kikulu nnyo bamukebere obwongo bwe oba yabadde mulamu kuba omuntu omulalu tavunaanibwa mu mateeka gaawa najjanjabwa bujjanjabwa. Ndi Sulaiman Mutebi ku Bukedde TV.